abakyala mwena abali mu ggwanga myaka gyange 90% mbasinga obulungi. Mazima Alani gwe nga bondaba olaba ki kyakulya okitegedde nti abasajja mubeereeyo ne mutuleka mu mayumba ne mutudibya ne mutusuulawo nga mulowooza nti twazaalazaala dda twayitako. Ekintu kifansalira ekintu bw'okisalira matukikyuka. Wamma abasajja ng'oli eyo weesobola ng'ogaa nti bisaamize sijja kukulumya twala tugende. Nze nange nkubuulira Alani, nze nnoonyayo omukwano gwange kati. Nze njagala nnyo okubaako ne mukwano gwange ampiteko bebi. Nze ekyo nkyetaaga. bakole bata Ampitako bebi. Ng'olina okumbuuzako ku makya n'ombuuzaako olw'eggulu. hi babe nawe yakakuyita babe ompe okimpite lwaki siri bebi. Guno omubiri ne bw'ogwambula gugonda okufa obufi. Abakyala ebbo baligenda kututta kubanga tulina okwagala. Kizibu okusanga omukyala malaaya omukazi n'ayendayenda awalala nga bbaawe amwagala. N'obeera mu bufumbo n'ofumba emyaka 10 naye nga toyinaamu na lugoye omusajja lwe yali akugulidde. Toyinaamu yadde olugoye wadde ekiteteyi wadde sikaati wadde ki. Toyinaamu yadde empale ye. Toyinaamu yadde ekintu kyonna. Wabula omusajja agamba mbw agula emmere. Naye mutuyisaamu amaaso ne mutumanyiira mbu twakaddiwa emberebeere zaakutuka. Teri bbere libatayonka litayimirira. Lino ebbere libalowooza mbu likaddiye likutuse. Mukwano lero lukwatako bwoti n'oliyonkako nga liyimirira. Onoonya ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwumulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet engazi obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizaako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna wooli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +1 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. kale nyongero bbanirizaako ku Mukutu Cruise Exclusive mwenna gye musinzidde okubanga ate mundabira olunaku olwaleero kaakati era ng'olunaku olwaleero ndi ne mukwano gwange Bisambi Bitereka Senga. Bisambi ono ayina request zazze abazze balaba show zaffe ze tukola. Ayina request zazze nga nsaba Alani tukoleko kino, Alani tukoleko kino, Alani tukoleko kino. So today nazze wano ne muleeta wano ewa Riley's Magic Touch. Ali wano ku UK Mall. She's one of the best makeup artists between mu ggwanga. Tobalaba 3 mu ggwanga n'ataba mu kisooka abala ne bagoberera. Owulidde ensonga eyo. So olunaku olwaleero nagambye Bisambi Biteeka kamuleete wano ewa Riley tulabe ate naye bw'asobola okukyuka. Bisambi azza nsaba ayagalako ka makeup naye alabe ne ba makeup abakabi. Kati ku kivulu kya Nava mbadde nkwagala obeereyo. Ku kivulu? Era ngenda kubeerayo. Badde njagala enkya Valentine obeereyo. But otherwise soka obuze kuba tulaba n'oluvannyuma tutandikirawo. Abalungi kasubire bannaye muli bulungi ddala. Mwenna buli omu waali naddala ba customers bange bafans bange na mwenna abaagala Cruise Exclusive. Lwaleero ndaba ng'oluyinza okuba olunaku olw'enjawulo kubanga nalaajanira dda Mukama neŋŋamba nti nosanga omuntu n'apaakinga emmotoka n'avaamu ng'atunulanga ekyokulya n'avaamu ng'akyuse Alani. Mukama naye abo baazaalibwa bwe batyo baababumba bwe batyo
oba nange luyinza okukya nenkyukamu. Mpulira essanyu nti nkimanyi sinnaba kukolwako naye bwina kundaajalira omukyalo ono nga mulaba omukyala Rairis kaakati paka lw'osazeewo n'ogaa nti bisambi ekirooto kituukiridde. Kyova olaba ebiseera ebisinga ngenda ne ŋŋamba abantu nti buli kintu kyonna ky'obeera oyayanira ng'okyagala lemerako. Buli lw'olemerako ate ne weebaza Mukama n'osaba Mukama n'omulemerako munne Katonda alwadda ki olunaku ne lutuuka. Navudde waka nga kyamazima kino sikirowooza nga sikirinako naye munne mbadde naakatuulaawo we tukolera bulijjo abantu bazze balaba interview zange interview zaffe zonna nga bandaba ng'omuntu wa bulijjo omuntu wa bulijjo era ntuukidde mu mbeera ya bulijjo ne nga Alan tukole ntuuse leeti tukole nonga nedda bisambi nange leero njagala tukolemuko ekyenjawulo konze ekiki nti bulijjo omukyalo oli gw'olaajanira akukoleko ka make-up akukyuseemu katono naawe olabe nti ebintu bikyuka ngenda kukutwalayo olwaleero nega nti ekabalagala ku UK Mall nti ye nze nno nsoose kulowooza osaaga kubanga Alani osaaga nnyo era neŋŋamba ti Alani ddala bwatu bwasazeewo ensooka nsiriikirira jjuga tuluddewo nnyo nga tutudde nga bwe nkuga lwaki tetugenda nga ŋŋamba ti naye opapa ekyamazima nga njagala nzijjeko wano naye mwattu ngenza okulaba ekyamazima nga tutuuse ku Lairis Magic Touch abalungi amaaso ku lutimbe njagala nange ndabeko nammwe mulabeko abasajja abali eyo mugende ne mutulaba naddala ate n'abasajja bo bakalekale naye abakyala bavuma ate era omusomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero gugenda beera gwa Valentine. Of course muti otambula ne bakyala bammwe mugamba bakadde naye ate oyo omukyala gw'oyita omukadde gwe yamukola ki? Gwe yamukaddiya osobola omukubako akafuufu era njagala mbeere ekyokulabirako mu ggwanga lino sinneerabako naye mundaba bwe tuli wano essaawa zino mundaba bwenfaanana muzze mundaba nga bwenfaanana njagala abasajja abali eyo ekibaweemu okwefumiitiriza abalina emmotoka tuula mu mmotoka nga tunatuukaka paakinga dda mu kasonda osooka opaakinga olowooze tinaye ddala maama w'abaana gwe nakeera ku makya n'enzaalamu abaana muzaddemu 6 7 4 abalala baafa ddala ebbanga lye mmaze nga simutwalako awutu nga ndowooza nti yakutuka bisambi kyendabye ku bisambi gwe mmaze ebbanga nga ndaba myaka nga 9 kineewuunyisiza nnyo kubanga abamu mugenda kunda bamutuuke mugambe nti bisambi bamutaddeko filter ekyo kiteeke ebbali mugambe nti bisambi oba bamukyusizza kubanga ennaku zino abantu bamanyi otugamba mbwa oyo si ebisambi oba si egundi oyo yavaawo dda kati tulina muntu mulala sifaayo oba muntu mulala oba kiki nze njagala amaaso mugateeke ku lutimbe mugenda kulaba bisambi origino naawe otunuulire nze bw'otunuulira nze nga tonaako neegomba njagala ontunuulire gwe muli kikuwe ogambe nti kino kyembadde nkola kibi nnyo. Valentine bwe obadde otegesa omuwala ng'ogenda mujja ku campus ogenda mujja mu mabaala ogenda kumujja wa ekyamazima omukyala owawaka mulowoozeeko nti osobola omukwata n'omuleeta ku UK Mall wano ewa Lailis osobole nawe basobola omukolako n'otambula naye ate ne gy'omututegebamu egy'oli mugamba nti akuswaza gwatamufaako kakati nze Alan yandeese kati Alan ayambyeko ku basajja abalala bataata b'abaana baffe abali eyo katulabe ekintu kino kitwogerako kisobola okutuukirira kisobola okukyusibwa kiina kye kigenda okukuyigiriza oba nammwe abakyala abali eyo kano kalowoozo
abakyala muli ku media mutuvuma okuva ku makya ne mutuzibizaako obudde. Mbuno ki? Abakazi nga batuvuma mu tuli babi. Abakazi batuvuma mu tuli babi, tetutunulwako, tuli bafu kubanga ye yeetekako ka make-up n'atama n'agenda n'ateekako akaviiri n'akola atya ne yeeyagala. Ye n'asanga omuntu ng'ali ku nnakyo ye. Naga nti kaakati oyo n'abeera nakati ekikazi ekyo mpulira kyantama simanyi oba lwaki sikyagala. Naye nga bwe bakubuuza nti omukazi oyo yakukola ki, tosobola na kugamba nti omukazi oyo alina kye yakukola. Mu abakyala abali eyo abatuvuma ne mutufiirako. Nange kati olwaleero njagala onoonye ogambe nti bwe bamaze okunkolako omanye nti mukyala munno gw'omalirako obudde n'omuvuma. Kitegeeza nti bw'aba ayinamu ku kasente asobola okukyuka n'okukusinga n'akusinga. Ate nze nababuulira dda nti abakyala abali eyo mwenna abakyala mwenna abali mu ggwanga myaka gyange 90% mbasinga obulungi. Nze ndimu ebyenjawulo anti ojja kibotola. Abakyala bonna bakola ki? Abali eyo myaka gyange sibamanyi mu bulungi. Yes, ekyo nkyogera nga nkyekakasa mbuno nti ndi mulungi n'okukirawo. Era olwaleero njagala release ankoleko oyongera okukakasa. Nyongera okubakakasa nti mwe abali eyo abakeera ne mumalirako bannammwe eggeyaŋŋano n'ovuma omuntu n'omumalirako amagezi n'omubeerako asobola okukyuka n'akukubya. Kale mu kitundu kyaffe ekiddako nga bisambi akyuse tovaawo nyumirwa entambula y'emikono gya makeup egenda okubanga etambula tukomewo nga maliriza tunyumyemukko emboozi ya Valentine n'otalaka mukyala waka n'abakyala tutya bwe tuyinza okuba nga ate ffe abaami tubakwata obulungi nabo ne baba nga ate bimuli ate nga tonnaba kuggalawo. Era bwe muddamu kulaba ku bisambi part 2 abasajja ng'oli eyo ng'obadde mukyala w'omuyisa bubi, abasajja ng'oli eyo naawe obadde ondaba ng'omukazi omuzeeyi bisambi bitereka ng'olaba ng'omuzeeyi, akanamba k'essimu katwale Valentine noonya bisambi obeeko wontwala nkuweesa ekitiibwa otegeere nti bisambi sisaaga ate bisambi ndi muwoomu. abaka tukomewo nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise. Ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli. Kuliko Yucha Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala. Yucha Kids Corner ebintu by'erina sizoni eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites. Erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate nga abakozi bafaayo nnyo. Abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel. Tuli wano ku Entebbe Road. Bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices. Ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total. Kuba ku ssimu 073 92 17 61 oba 0765 52 00 38. Jangu otulambuleko ozuule ekipya. ate olina eddoboozi erimba musimbula kyoka kifa nsalira n'oyo gw'olina muwanyirire bamwegomba bangi nga balaba nyiridde asaani aleeta omulumya muwe kubanga yewaayo kulaga omulwano bw'otomuwaguwa unakyabulako kumubudaabuda maama koona bisambi asange Banake ulya kano ulya kapati kana Aruna bwe yagamba
kenjagala otandikira ogenda tusomeseza olwaleero ulya bwagamba nga kadde omwana aluna yayimba luno oluyimba wuliriza bulungi bino ebigambo byogenda otandikira kulinedda olimba kirikalabirira kubakamano tanaye n'oyo gw'okaddiya wayitanga naye bisambi bitereka Anet Nanziri buuza ku batulaba mukyala Jona Ombwati video gitaddeyo Mama Bushla Mama Harriet Mama Maria Mama Akram abaana banfubutuseemu mu nabaana muno naye kale ku mukutu kwe tuli cruise exclusive tutandise bisambi bitereka Ombwati maanyi ga kyuma Alan abantu bayisaamu amaaso mazima Alan gwe nga bondaba olaba ki kyakulya okitegedde nti abasajja mubeereeyo ne mutuleka mu mayumba ne mutudibya ne mutusuulawo nga mulowooza nti twazaalazaala dda twayitako ekintu kifansalira ekintu bw'okisalira matukikyuka bw'okisalira kikyuka era mbuulira abakyala abali eyo nti abakyala mwezzeemu amaanyi yenze bisambi wammwe gumumanyi bulijjo owaddala yenze so obadde ogamba bisambi nti njagala okuzzaamu bakyala bannange abakyala omukyala ng'owezezza emyaka 3 okudda waggulu kubanga wano 2 osobola okwetetenkanya kyova laba abantu bangi nnyo bagenze ku nguudo nga beetunda abamu tebeetunda lwakuba baagala wabula omuntu asobola okwetunda ng'ali frustrated alekeddwawo kwegamba adibye ye bw'alowooza n'alowooza nti bw'agenda ku kkubo kiggwa nedda bakyala bannange njagala mbazzeemu amaanyi nze mukwano gwammwe mukyala munnammwe gwe mumanyi obulungi bisambi bitereka Anet Nanziri mukyala ntaate Jonathan mama w'abaana 5 omu yavaawo nawo 4 nti nkuze naye abasajja bagenda kati olunaku luno lwa Valentine lutuuse kakati olunaku olutuuka nti lwa Valentine abamu bali eyo batandise okweraliikirira alowooza okujja wakiri afune akamuli ku kkubo yeekubye nako ekifaananyi wakiri agali nti waliwo akamuweereza abalala abasajja Alani abasajja mwatuzira abasajja mutuleka waka sente n'ogamba nti kati ofunye kati munoonya sente Valentine yaddi yancha Friday encha Friday encha lwakuna nice encha lwakuna kati abantu banoonya sente naye nga sente ezo tewali azunga na mukazi wa waka batambula nabo tebatambula nabo ku 10 abatambula n'abakyala bawaka bali 3%. Era nze nkubuulira Alan wadde naye oli wano Valentine ogenda kutuuka ogenda kuzunga ng'ekiryo tonnaba kukolako puroguramu nti ogenda kutamba ne mukazi wo era mu mutwe gwo teriimu njagala otunula eri oyogera amazima nga oli musajja okiikiridde abasajja nkiikiridde abakyala tunula mu kamera ogambe nti ku Valentine nakyokolabo otyo anti tunula wali Alan wagamba dda nti oyogera nnyo amazima tunula wali onyonyola abasajja nti ekyamazima nze program nagikozedde ngenda na mukyala wa waka nyonyola abasajja banne bambi nange nkiikiridde tonteeka ku sport siku ati kyekyo ndozo kirabye mukambuwala okufa obufi naye nga togenda kubeera wa waka ogenda kutaga ogenda kuyingira ku mwenda nga bukya obuulire mukyala wo nti obadde mu interviews ozikwata ne muzikiza simanyina kumanya Alani okwata kakati
abasajja muyinza okwanga mulowooza nti omuntu ayogera mulala yenze bisambi bitereka bulijjo gwe mulaba bulijjo abakazi naddala abasajja tebatera kunvuma naye abakazi banvumye mbonno abasajja tebatera kunvuma naye abakazi banvumye okuva linatandika olubereberye Alani nsinga abakyala nakugambye abakyala bangi mbasinga obulungi ku kyemulaba olunaku lwaleero ate nga tewabaddewo kyamaanyi just omukyala yanikozi Riley just wano ku UK Mall ntuli ku UK Mall mu studio ayisizaako obuyisa kano nemuga nti tongira nnyo kubanga bw'onongira ennyo nnyinza okubula naye njagala nkubuulire ensinga abakyala bangi ebyo byonna byonna nabibategeeza dda era buli nnaku nkibagamba nga muwoza kimayi bisambi bitereka ki abalala nga baga nti osinga bakyala kigwafaanana bwotyo mukyala oba mwami gwali eyo bw'olaba bisambi bitereka essaawa zino olaba ki ddamu okamubuuze abasajja abaami bw'oba oli awo kati essaawa zino oli mu ddiiro lyo oli ku cruise exclusive olaba bisambi gw'owulira bulijjo gw'olaba bulijjo gwe bakugamba bulijjo senga w'abakyala n'abaami essaawa zino bw'oba ondaba ng'obadde bulijjo ondabira mu kkala ndala ondabira mu kiti kirala essaawa zino bw'oba ondaba olaba ki olaba ki era bw'oba ondaba essaawa zino ng'ondaba kiki ky'owulira muli olowooza ki ku mukyala gw'osuubira okutambula ku Valentine okwate ku street ojooyoole otwale omuntu gw'otamanyi nakumanya kubanga osanze yeeya amaze okwambala filter nze njagadde nkola ekintu kino nti mbagambe nti abasajja abakyala temutudibya mwami wange omulungi wampasa embaga era essaawa yonna embaga essaawa yonna ejja kufuluma njirina Alani essaawa yonna embaga ojja gifulumya mwami wange bw'obanga obadde oyinamu akatengo olaba abawala abateeyo olaba abantu b'osuubira nti be bawala abato abayimiridde ogamba nti Mama Maria, Mama Harriet, Mama Bushra, Mama Akram oyo awaali bisambi abo abeerawo abeerewo nti ye essaawa zino kubanga mmanyi olaba nnyo Alani olaba nnyo cruise exclusive gwe bw'oba olabanga ku baana bwewankunkumulamu abo essaawa zino bw'oba olaba ki okyogedde nno okijje ku mutima nze nkumanyi ng'oyogera ebintu ate ng'oli mu kwogerera abakyala bangi abalinga ggwe webale nnyo abasajja kubanga oli abeeraawo n'agamba kinene n'atambula nakyo ntya abakyala mbala mu comment section yo mbu kirabe kyekoza biki ererere kyekibi kyeka bisambi teri mukazi mubi balowooza nti mubi nkubuulira gwe kyolowooza nti kibi ekintu kitooke kifansalira kyetaaga kuddaabiriza webale kolako kapano beating katono kwata ssente ez'osuubira nti ogenda kuziya ne malaaya ataliwo atamanyi bw'osula atasobola wadde okugamba nti ayoze stocks zo underwear zo n'empale zo gwe n'omulekawo aka n'otambula n'ogenda mu Valentine essaawa zino abaana mwabaweereza dda ssente mugenda kubalaba wangi nze njagala okuyisaawo akantu kano katono kaddakiika ng'eki genda maaso abasajja baami baffe abalungi mususse okutuzira mususse okutuleka awaka ate temukoma kutuleka waka kokka muddidde ne mutusuulira abaana nga ffe tulina obbaweera school fees omukyala n'omumenya kubanga omanyi yakadduwa dda yaleebaleeba tokyalina ky'omuyambako akasente k'ofuna oyagala okawe omuntu gw'olabye obulabi tomanyi oba alizaala oba talizaala yesu ajja kuzaala kubanga aba mukazi munnange naye tomanyi muntu gw'olafuubanye naye omaze naye emyaka 15 akugumidde asobola okubeerawo mu mbeera yonna naye nga n'okutambula naye otya
omusajja n'omuvuga mu mmotoka bw'obanga bali mu mmotoka oba yakuvuze mu mmotoka ye mwami wo olupakinga bw'ati abanga apapa olupapa apakinga n'asooka ayimirira ebbali abasajja bebakola batya apakinga bw'ati n'ava mu mmotoka abakazi tuva mu mmotoka nga bwetwetereza bw'ojjayo ensawo bwewetereza mu kalabiramu weegireegireko n'adda wali ebbali alinze oveemu ateekemu ki alamu asibe mmotoka naye ng'ayimiridde eri oluusi mwina we mulaze kakati omusajja kyakola ayimirira wali ebbali ng'omukyala olumala okweteeza olumala okufuluma emmotoka n'okugala bwoti ng'omusajja ka titi oba ti ng'ateekamu looku ng'atambula tatambula nti agenda kukulekawo nti oba tomanyi gy'alaga agenze mwina we mugenze okulya oba mugenze kulya ku papazi oba mugenze kulya ku pakalasiti n'atambula n'akulekawo omusange ng'atudde si kulwanga bamulaba ng'ajja agalangatana naawe alowooza nti oli wakugalangatana naye abasajja njagala okubabuulira bava mu mmotoka bebesooka ate nabo bamuvuze ng'omuvuze mu mmotoka ye y'omukyala era oliba okupakinga booti oba okyetereeza kanvemu katono oba essimu evuze katonda kantukwatira ne bweru ogira opakinga n'ovaamu ogenda okuddamu okunoonya munno nga tomulaba naye nga mwavuddeyo eri nga mutegeeze nti tulina we tulaka okupapaazi oba kupakalasi kati mugenda okuvaamu bwe muti oba tugenda ku sijje kafe javas mugenda okuvaamu bwe muti oveemu opakinga otereeze nga tomulaba naye n'oguma neweeyoolayoola n'otambula mpalampala n'ogenda w'olina okulaga ogenda okanga omusanga atudde ate bw'omusanga atudde aba sitedde nnyo akulaga nga atakulaba abeera ku ssimu gwe n'omulaba booti n'odda ku ssima muze mwenna tuvudde ffenna eka kyekimugana okujja naawe nga kutte ku mukono ozeeyusa okutuse akulaba nti oli mubi olwo lwakulaba nti oli mubi basajjamu enjagala mbabuulire ebigambo bino njagala mbabuulire ebigambo bino mubiwulire teri mukazi mubi ate teri mukazi atawooma ekyo bwe mukirowooza mbu omukazi akutuse ebyo by'okugaa nti omukazi akutuse omukazi takutuka eno manju okujjako ng'alina obuzibu ffe tuli bakazi abayimiridde abeetegese abamanyi nti no kino kirina okuba bwekiti ne bwekiti tuli basenga naye mutuyisaamu amaaso ne mutumanyiira mutwakaddiwa embeerebeere zakutuka teri bbeere libatayonka litayimirira lino ebbeere libalowooza mu buli kaddi erikutuse mukwano era olulikwatako bwoti n'oliyonkako nga liyimirira awulira nga tasobola kubeera wano mugende muwe entebe wali wamma asobola okuyimirira wano wamma muwala omuwala oli atudde ataddemu obuntu mu matu tawulira osobola okutuulako wali wabweru switi genda otuuleko wali wabweru darling banagana nafaaji mbeera lisotoka bisambi olimba njagala nkubuulira ebigambo bino njagala obitegeere ebbeere ly'omukazi gwe lyolowooza nti kadde n'abaliyo abalina amakadde olulukwatako n'olinuuna bwoti naddala lino ebbeere eryakkono okuli omutima oliyonka ku kanywanto bwoti n'okwata obusapatu obwo olukwata obusapatu n'obunuuna nga kana akasapatu nga kakolaki eno sayidi nga kayimirire lulungi olwo nga kakakakodineetinga neeri nti waliwo ekigenda waliyo ekiyagamba liba ddene liba likoma eno eddene liddala eddene nerizeyusezeyuse ne bwe liba ddene n'olukwata era Maria kiyayogera era naffe tukimanyi ne bwaba Maria kiyayogera naga nti omukazi mutetenkanye ne bwe liba ddene nga likoma eno gwe totawaana na bbeere linona kulizingazinga olyekube mukama likwate ennywanto likolere omumwa gwalyo wano mu ngalo oliteekemu ennywanto ogiyise wano bulungi nnyo bwoti oyitetenkanye oluuna akanywanto era bwona olukwatako omukazi ajja kusumulukuka manya mukyala we giwamujja bwe wali omwagala nga tewasobola kujjukira wali biseera biri nti ebbeere eddene
mutulese mu mayumba kakati katutandika okwekolako twekozeko ala ninze nkubuulira kati ennaku zino ndi mukambwemu nze ndiwo okukiikirira bakyala bannange era omukyala ng'oli eyo leka kufiira mu nnyumba kugamba mbu nno otudde lw'abaana abaana wabazaala katonda yabakuwa abaana beera nabo kituufu nnyo naye obulamu bwogenda kubusanyusa otya kyova olaba abakazi ennaku zino bambi bagudde mu bintu bya gundi biddolido simanyi biddolido dildo bakozesa biddirudo kubanga agenda kufa abasajja batuzira abasajja tebakyagala kutuwaako batuviirako ddala omusajja bakazi nakumaza omwezi gumu 2 3 4 5 6 ng'ali mu nnyumba akola mukyoyo anga mwali ali biza talina kyakugamba talina abeerawo atya ati atambula ebweru omulaba kukukuta mu masimu esimu n'agikukuta n'atambula n'agenda amanyi yakudibya n'akuteeka wali bakyala bannange nze senga ebintu byange mujje nga mubigoberera abazze bangoberera nabo batomanyi woba oyagala okumanya emboozi ezitukwatako genda ku cruise exclusive onoonye ebisambi we yatandikira ojja kujja omanya emboozi zaffe tuzze tuzisengeka abaagala okumanya ensonga ennyonnyo bino byassenga byemba nnyonnyola ate osobola okugenda ku YouTube channel yaffe bisambi bitereka n'osobola okumanya emisomo gya ssenga akanamba k'essimu nja kubukabawa ate era kalwalako ni wansi awo weekali gwe tunula bulungi nnyo weetegereze akanamba akatambula ojja kwako nti bisambi bitereka akanamba k'essimu kwekali Valentine etuuse abakyala nkimanyi muli eyo abasinga mutandisa okufuna ebitengo tofuna bitengo tobifuna omusajja muleka atambula agende naawe kenyini woba osobola okutambulako nawe weekoleko nga bolaba bisambi bennekozeeko tambula ogende obeeko wootudde tojja kubulwa muntu ayogerako naawe connection zitandikira awo omuntu agamba kati nzange wendi kati gomanye saazi nabali mu kuneegomba abangudde weebali wamma abasajja ng'oli eyo weesobola ng'ogaa nti bisambi nze sijja kukulumya twala tugende nze nange nkubuulira ala nze nnoonyayo omukwano gwange kati nze njagala nnyo okubaako ne mukwano gwange ampiteko bebi nze ekyo nkyetaaga ampitako bebi ng'olina okumbuuzako ku makya n'ombuuzaako olw'eggulu ompe okimpite lwaki siri bebi guno omubiri ne bw'ogwambula gugonda okufa obufi Chikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweeraliikirira Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3 microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5 saako ne combination ya microblading ne microshading ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka suite 51 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub okumanya ebisingawo kuba ku noti 755 536 697 oba noti 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision. Esi mukasya kano kankwanjulye mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu eshaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri Origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga agambye atya bwetu benjogedde njagalayo okufuna mukwano gwange oba oli bulaaya oba oli noonya omuntu gwenjogerako naye ku ssimu ng'oŋŋamba ekigambo ekyo abasajja mulina nnyo omuze mututeeka mu mayumba bw'omanya nti omukazi wange waali bisambi namuwasa waali era nze mwami we waswayo gwannaggamba ne WhatsApp okimanyi nti abasajja babeeramu basajja bafa waka ne WhatsApp zaffe alwawo okugamba nti no kahayi ne WhatsApp tagimanyi abasajja abaami bawaka WhatsApp z'abakyala baabwe tebazimanyi tebeenyumizaako era omukyala wabanga ayogedde ku WhatsApp ya bba wamugamba ekintu kimu omwana bamugobye school fees
omwana bangambye ku ssomero mulwadde emmere sente tuwatulekedde sente za mmere ate bw'oba okomawo ssebo ojja ne sabbuuni ne omo yadde atuweddeko zembozi ezibeera ku ssimu z'abakyala yogera ekigambo omugaye nti taata kyambadde taata kyambadde I miss you kimugambe ayinza n'okukugamba ekigambo naga nti biki byoyogera bannanga abaami nze gabe nti nkiikiridde abakyala ekigambo nsobola okyogera nga nkyeyogerako gwe naawe omukazi munnanga ali eyo kyambale bw'oba olaba ng'olina embeera gy'otayita mulungi ng'oyagala bakuyiteko bebi obunamba bwaffe ku ssimu bubaako omanye omuntu nti waliwo omuntu eyeetaaga okwagalwa omuntu agambibwa katonda bw'aba akujja ewaka olirekanga kitaawo n'ennyoko n'ogenda n'ofuna mukwano gwo waliwo yaŋŋaloogaye waliwo omusajja namuli anyumiza munne wayi ngenda waka eyo nemaani ekikazi bannange babyogera bulijjo watuukira oyita mukazi w'ekikazi nkugambye abasajja beebuza amagezi era 90% abakazi 9 ku 10 bafumbira ku bugumi bwatudde lw'abaana abaana abo b'otudde nabo bw'oba owezezza emyaka 4 mu 5 otudde lw'abaana maama abaana ogenda kubalinda bakkule bawase bazaale ate olera abazzukulu kubanga otudde nabo bazzukulu nze nsaba katonda ebiragaano byonna bye twakuba mu nsi muno ne tukuba n'abasajja ne tubiragaana mu makyaki nti oma mwami wange mu bulungi ne mu bubi mu bwavu ne mu bugagga mu bulamu ne mu bulwadde abasajja baabivaako ne babisuula tusaba katonda atusaasire atusonyiwe olw'okukola endagaano ezo era tuzisazaamu mu linnya erya Yesu taata tukusaba buli mukyala ali eyo nga neeyimiridde omukyala tukusaba taata omukyala yenna ng'ali eyo alina obulumi asula bubi mu kifo ky'okusobya dde mu masturbation muwe omusajja amwagala abasajja abatwagala gye bali naye tetubalaba gye bali eriyo omusajja nga ye agamba nti nze bisambi bannaye ne bwe mulabako bulabi mpulira essanyu omukyala oyo nawulira nti mufumbo naye ndaba nga bisambi bemba naye tusobola okukwatagana nga naye asula ku butaakye kati eyo 10% gyendeseeyo be basajja naye abali eyo nga naye takyayagala kudda waka ng'omukazi amuli bubi abakazi ababi nabo gye bali ate omusajja nabo abalungi gye bali naye gwe bisambi oyinza okuba kyoyogera kituufu kubanga lwaki abantu bwe balaba vidiyo z'abeeyagala ku TikTok abantu bazirayikinga nnyo era baziraba nnyo anti kyekyo olaba ono omukyala ono Infotrust CEO ne Jebbi abantu banyumira omukwano gwabwe kyokka ne Madam Infotrust naye ayina gye yali ne naye kati saawa zinaakugamba nyumiddwa ndi mu kunyumirwako kye bayita relationship abantu babi bannanga abasajja babi ate n'abakyala babi gye bali omusajja mutuleka temutwagala abasajja temutwagala naye nga twetegeka buli kimu tugezaako okukikola tetuganye waawo wabawo obuyitamu nga si bulungi naye abasajja temutwagala kubanga mbu tuli bakadde gwonkaddiyiza nze wali ondeeta ewuwo wandeeta ndi muwola kito onkunkumuddemu abaana n'embuto ezaavaamu n'abaana abaafa kakati osuubira nsobola okusigala wali ku mutindo guli abasajja nabo baakaddiwa dda abasajja bo balowooza nti bwaba teyazaala tayiye musaayi alowooza nti ali bulungi eminankani gyammwe gisse mu dondoli nagyo gyafa tugumidde ebipiirapiira naye era waakiri ekipiirapiira bwe kibaawo kiyiseeko yes ogambye otya ekipiirapiira gwe kyoyina kiyiseeyiseeko kikyogamba mugumidde ebipiirapiira byebya nti tugumidde ate olowooza nti mukyalina amaanyi temukyalina amaanyi era okusanga omusajja alina amaanyi ate abo bali 25% ku 100 tebakyalina sindikanjake balya banywa bbiya balya enkoko balya embizzi balya amasavu agabulikazi amasavu gabava ku mimiro eno ne gajja ne gabakwata eno yonna mu nseke bakozesa naye nga tebakoowa kutambula atambuza ssemudondoli alowooza nti ayinawo naye nga tewali ssemudondoli nga taliiko abasajja tubalabye bangi nnyo abali ku media boogera ennyo abali mu gavumenti n'ayogera ng'olowooza nti ayogera bya naye ng'eno wansi tewali
naye nga naye omugumidde kyokka alowooza ekintu kimu nze omukazi wange namukowa kubanga sikyasobola eno yonna tewakyasobola kuyimirira ayagala buwala buto bassa abaana b'amasomero g'omanyi abaana bali ku yunivasite nti tewakyali mwana mulamu batono nnyo abalamu batono nnyo abalamu baagala bashuga ddadi kati omusajja agamba kanabe kaana akato tekananzizaamu omusaayi bagamba mbu buzza era nali nnaatera okubuuza buno obwana otwe bagamba buzzaamu omusaayi bulya bugga bulyaki bulyaki era omusaayi kituufu obwana obuto buzzaamu omusaayi nali ngira kikubuuza bo abasajja abakulu be basinga okulowooza mbu busisimula omubiri n'alabanga asisimusi kyokka obuwala obuto bwe kaba tekamanyi kwetegeka bulungi ate nabwo tebuwooma wabula bisambi gwaleka ewaka mbu mukadde ye muwoomu toyinza kuddira luwombo omukolo nga gwalumba enkya mbaga emmere gye bataddeko ssaawa 10 ez'ekiro ne bagirya ku ssaawa 8 ogw'emisana gwe n'oteekako emmere ku ssaawa 7 ne mugirya ku 8 mmere kyewooma gye bawadde obudde empombo zonna nezikola toyinza kuddira n'omanyiira mukazi mukulu alina oluwombo lwe yateeseteese atambula buli gugolooza nti ali mu bipumpunira eyategese oluwombo nti bw'olya n'okwesokola weesokoola embwa ne yeesigama ennyama awo ekibuuzo we nkikubuuliza buuza oli ki nze nze ndi mukazi mukulu oli luwombo nze ndi luwombo nava mu luwombo n'ensensebuka box oluwombo nze figa yambula nasalawo okuteekateeka byange nti figa bwe bembuze sigenda kubajja yange enjireeti wabula namanya nange ekyokulwanyisa kyange nti nina kuddira luwombo ne nduteekamu ebirungu aya carrot butungulu green pepper owa red owa yellow garlic n'oteekamu kakaamula lyakatini kakaamula lyakatini tiniako olwaleero enze nkunyumiza ebigambo bino Alan olwaleero singa omuntu ajja nandyako oyinza okusisinkana ebokisi olwaleero osisinkana ebokisi n'ogibikkula akawoowo nekakuba paka eri okitegera ebokisi kati ate nkya bojja tolowooza tojja kusisinkana bokisi ogenda okusisinkana oluwombo lw'ekinyeebwa nga kifuse kya papo okitegedde nnyo nga kirimu akatiko oba kirimu katiko oba kirimu ki ne bwe kiba kyereere buli kaseera nze ennankani yange ekyuka kati olwombo balulirako ki oluwombo balulirako nsobola bwenkuwa oluwombo ng'ate nkuteerako ebbakuli ya supu ebbakuli ya supu ebeera wali eno oli oluwombo n'ettooka erinaanuuka ng'eno supu woowuuta owuusa kijiiko Sharifu Johnny Sharifu agala supu Sharifu agala nangamba supu Sharifu yawe okungamba mbona wadine supu nga mungi kweteeka kuona bulungi atega omulala bulungi ono Sharifu amanya okungamba akana kabadde mu supu nyabo Sharifu anyumiza mama nyabo Anai nze Sharifu yanjigiriza ebintu ekiteeguseegu oyo Sharifu
kati gogolooza nti akuyigiriza ebyekiseegu emmere bwe bakuwa enva enkalu owetaaga supu nze nkulaba oyombera nnyo wano supu nga tugenze ku papaazi noganya maama supu naye taliiyo ne bakuleetera ebbakuli ebbali mukama katonda wae mulisondi akuba yes olwaleero ndi mukambwe mu nange tobeereeyo ate n'abasajja abatukuwana ne batukubira amasimu mutuwe ku ssente omuntu asobole okumanya nti oluwombo kubanga oluwombo kuluteekateeka terubeeraawo bubeezi nti otema bulusuku lwo empombo tuzigula buguzi empombo olina odduvuma oddukira bulungi n'olukalirya bulungi n'oluteeka kkaliro ne luba nga lugonda mulekerawo okutukubira amasimu ne mutandika okutubuulira ebigambo bya nonsense nga muyina ssente mutudde nazo nga tusobola okubateekateeka ne tubazzaamu obulamu ne tubazzaamu omusaayi. You are the woman of all seasons, Bisambi. Sister Bisambi. You are the woman of all seasons. Oyogedde akantu Sharifu kayagala ennyo. Mbw akaana kabadde supu. Gwe supu tomwagala. Njagala okiikirira abasajja banne bali eyo bakulaba. Odda mu bintu byakuseka njagala oyogere ng'omusajja njogera ng'omusajja. Nze Sharifu yatera okukanyumiza naawe ndeka toyogera bintu bya kisiru. Toyogera bintu bya kisiru Alan. Mama wange ndaba. Mama bw'aba akulaba supu towuuta ku supu. Mpuuta. Supu naawe omwagala. Siwuuta. Ate ng'ogeri owuuta. Supu ki gw'ogamba? Twogedde ku luwombo olw'ekinyeebwa ate oli n'akuteerako wano kacumbaali n'asaasawo kenya n'akuteera kacumbaali ate wano n'akuwa akabakuli ka supu nga kookya n'akuteerako ejjiiko. Tuli ku bintu birala golowooza bintu birala nnyo ebyo biveeko. Supu oyo ali ate kasupu bwe baba bakuwadde ebintu ebyo ekinyeebwa nga kiri papo ne bakuwako ne kasupu wali towulyanga owoomera bw'olya ku kinyeebwa nettomerwa mpoomerwa kitugamba essupu oyo alina engeri gy'ateekateekebwa. Kati ffe abakyala abakulu abasajja bagenda tuyisaamu amaaso nti olwaleero omusajja bwakusanga ng'olina ebokisi ate enkyasanga birala kyokka ne bagenda ku bwa kambasi agenze ku mwana gwalowooza nti amulabye ajja kutuuka eri omwana wakwetetenkanya bwe buno kati nze eryo nigwe bagenda okukyala ewaabwe enkya naye nga waliyo main wife kaina yes amuleseewo ate nno abasajja bansobera agenda agamba nti nze nno omukyala mukwano gwange ali saidi zeeyo namugonga ennaku ejjula kumutta omusajja mugagga alina buli kintu yamuwasa embaga n'empeta kati oluvannyuma nnyo kyavadde wano ebiseera ebyo wayiseewo emyaka nga 7 nga muganze njagala bufumbo bwa monogulafe waliwo bwaki bwa polygamy ayagala bufumbo bwa polygamy namugamba ate nga twamala okugattibwa kozi yafunayo dde omukyala kyokka noono awaka amwagala okufa bufina yamuwubira okufa awubira eri awubira omukyala era naye amwetaaga kati n'otunuulira omuntu wooti okujja okulumya omukyala w'abandi akuzaalidde abaana n'akukumira abaana be wazaala ebbali nodda mu mugamba ebintu nosensa afaanana bw'atyo mbu njagala bufumbo bw'abangi njagala bufumbo bw'abantu nga 2 naye njagala nkimanyi kigenda kukuluma naye kigumire era omukazi eyali alabika obulungi n'anyirira buli lunaku aggwaawo yamugulira n'emmotoka ennaku ezo naye omukazi aggwaawo awulira afa ate bw'omugamba nti oba seseetuka oveewo ate alina amaka agamba siina gye ngenda kulaga ate nga naye tosobola mugaa nti tambula ogende talina mulimu omusajja yamulabirira kyokka omusajja amaddu gamuli bubi nnyo nnyo noono omukazi wawaka amwagala era lwabamugambyeko namugamba njagala onzitulire ku luwombo ndyeko omukyala singa aganira oluwombo nti saafumbye luwombo leero nafumbye butula omusajja ng'anyiiga nga tandika obutaleka ssente kyokka abalaba mu bikomera balowooza nti ebintu bitambula bulungi abasajja mutandika okutukwanako abapya balowooza nti ffe twadiba abasajja mutandika okukwana buli mukazi gwolaba mukwane nze mukazi wange mulungi bambi era mukaseera mugamba baby you're beautiful bandi oli mulungi n'akasimu wayo tubadde ffenna ndaba okubira bantu balala eka waakubye eyo ani gwe nkubidde
Naawe no weeyogeza. Ani gwe nkubidde. Olunaku olwo nandumaze naawe. Ngani gwe kusiba obedda sikubira Raila ajja kwa bakole make-up. Anti obudde ndi mu make-up naye ng'okubira abantu balala. Business. Never know. So, whom are you telling that shut up? Huh? Hopeless. Njagala nkubuulira ebigambo bino. Oyinza okuba nga tonnabuuza ku muntu wo weeka tomanyi bw'ali. Mubuuzeeko weekake. Kubanga yamanyi bw'osula waddembe okukuta bubi obulala. Omukyala we wakati bamubuuza. Bantu be bagamba abasajja. Bw'omubuuza n'avaako ki? Nabo baba bakyagala kibanyumira. N'okubira ku baby wo n'omugamba hi baby osiibye otya how has been your day? Waliwo omusajja yeesimbye ali mu makindi omwo yeesimbyewo okukonekubwa president. Bamuyita ani omusajja oyo omuvubuka oyo? Yakola nnyo ku ma TV. Ivan yani? Ivan Sache. Y'omu ku bantu abaninaanye bwe bati. Ivan Sache ne bwe muba munyumya. Emboozi ng'ekutta akati. Akamasoko olindemu katono. N'akubira ku mukazi we. Namugamba nti okola ki? Omukyala mugamba njoza bintu wa. Namugamba do you know that I love you? Omukyala naga Ivan namugamba I love you ebyaddala nkwagala. Ne kale kamalirizeeko wano. Olunaku ayinza okuba simu emirundi nga gijo. Mbuuza Sharifa ajja kubuulira. Emirundi gy'okuba. Kale si buli kanaku. Naye nkubako. Ekintu kino abasajja bannange Katonda agenda kubanyiigira. Mutukubire ku masimu. Mutubake obugambo ne bobakale wakiri baako ky'obuuza. Bannange ne boba bize kati nzo olwaleero nsibye ndi bize. Naye singa ndambeera nga ddala laavu eringi wulira. Lwaki sikubira ku simu n'enkubuuzaako? Okitegeera kye ggamba? Naye abasajja bano muyitiridde okutumanyira ne mutuleka bwe mutwe ne mulowooza nti twaggwako. Abakyala bannange wamma munyiikire okwekolako. Ekitooke kifa nsalira Valentine etuuse. Bw'oba oyinamu agasobola ng'osobola okuva ewaka, genda bakoleko ka make-up. Genda owulire oterezemu akaviiriko oba okayina. Tambula Katonda ayinza okukukwatako eyo n'akuteekako ekisaaki. Atera namukwano gwange atera okujja ku papazi n'alya emmere naye mukyala ali embufumbo naye akasimusanyufu muwala muto naye yali ambuuza n'aŋŋamba Alani lwaki abakyala b'ewaka abasajja baffe we bajja ffe bakubamu kamu ne bagwa eri naye ng'ate mu ssimu zaabwe tukebera balina abakazi bangi naabo nabo bakola kyekimu oba ne mugamba ekyo siina ngeri gye nsobola kiddamu simalina kamu bwe kafaanana gwokuba engeri gy'oli mufumbo kubanga kati wakawasa ebbanga siddene nnyo okuba bumeka. Simanyi sibala. Kwegamba oyungira muli. Abo oba oyungira muli ate wali buzibu. Kati ate gwe oli ku kituufu. Naawe ojja kunsazaamu ku TikTok. Ate njogedde Luzungu ate bakusazaamu ki? Sookoddemu kiri omuwala kyambu. Omuwala bakooye. Aŋŋamba bw'aba akyakuba mwaka akamu ng'akyakalaba n'agweri agira akeebaliza Mukama ayongere okutereezaamu naye okubeera ng'akuba ku busimu. Eriyo abatakyalaba kantu ako wadde akamu yadde akasirikiti wadde omukoonako. Abamu balina empisa embi. Nkugambye 10% abakyala balina empisa embi naye nga 90% abakyala ate kati kankubuulire abasajja simanyi lwaki ekigambo kino oba muli kitegeera ddi. Omukyala walabira nti nayina empisa embi gwe zolowooza nti mbi abakyala ekisinga tutawaanya bbuba n'otandika okuva ku mulamwa. Ebbuba teri mukazi kizibu nnyo omukazi okwagala okufumba ne munne ate nga kirina okubaawo abasajja basajjalaata naye njagala nkubuulire nti abasajja n'alagira ddala osobola okwendako n'otalaga. Bw'oba oyenze ebyo tekigaana kubaawo kubanga tosobola kusitoopinga bwenzi mu ggwanga mu nsi yonna. Naye omusajja n'alagira ddala. Omusajja n'addanga ku 9 nga tannyuka ssaawa 10
omusajja nadda kusambika omusajja neyekola ebintu obusimu omukwata ne kondomu omukwata n'obuntu obwo sijja kulimba omukyala atandika okuba nga naye alinga ali mu lutalo nti kati kino ekizze kyojja omanyi kino abakyala ekisinga okutukyusa nkubuulira abakyala ekisinga okutukyusa mu bulamu bwaffe bbuba omusajja nadda ne kondomu mu mpale tata nakitende tokirabangako tokiwuliranga nako tokirabangako wali okiwuliddeko ngaakyagalo ngaalinga aga nti yakirabawo abakyala ebbo baligenda kututta kubanga tulina okwagala kizibu okusanga omukyala malaaya omukazi n'ayendayenda awalala nga bbaawe amwagala n'obeera mu bufumbo n'ofumba emyaka 10 naye nga toyinaamu na lugoye omusajja lwe yali akugulidde toyinaamu yadde olugoye wadde ekiteteyi wadde sikaati wadde ki toyinaamu yadde empale ye toyinaamu yadde ekintu kyonna wabula omusajja agamba mbw agula emmere naye nga bwe bakubuuza nti oyinayoko ku lugoye lwoyinza okulaga nti taata w'abaana yalukugulira siruyina gwolowooza omukyala n'asigala nga bw'aba ayoza engoye zo agenda kuzitukuza bulungi nga bw'ayimbayimba obuyimba kyokka omulekera abaana bangi naze ne products zange ojja kumpayo obudde nteekewoko ku products kituufu ennaku eri mu bufumbo naye nga tennaku teyandibaddemu kubanga bakadde baffe nakati gye bali baba basanyufu banyumya weewaawo obutonotono bubaamu naye ng'olaba omukwano weeguli ffe twabaaki twamira ddagala kibaatuwa faladani abeera nga yatuwunza ne tuva ku layini ne tuba nga tetukyalina kukola bye tulina kukola omusajja watuukira ekiseera nga takyagala kutambula naawe ekyo kiba kiralamu bintu bingi tubiraba nga tuli mu bufumbo naye bw'obiraba nga oli mu bufumbo n'ogamba nti ize n'osiriikirira n'otwaza ogenda okangaga nti bwensula naawe nnyo atoka nemwebaka ng'atunula ku kisenge paka lwavaawo nakati mpulira ebbugumu kambe nga nsula wansi n'ateeka omufaliso wansi neyeegoba kyokka tasobola kukuviira mu nnyumba agenda abeere ne bakazi baabwe akomawo awaka buli lunaku alage nti nno waali GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa steam bath sauna ne massage kwosa aerobics byonna afuna bya bwereere tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector kale mu abalina meetings embaga n'emikolo egy'enjawulo mwamuludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owano kusumbukana n'amadaala ku GNS Plaza kuliko ne ofiisi za URA gwe wenna yagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso wano ku Hasi Beauty Parlor tuli baakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kaweweera ng'akabebi tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty. We Alani nkubuulira oli mwana mufumbo era Mukama Katonda abeere mu bufumbo bwa abukuume naye omukazi lwalibeera mu bufumbo naawe ze mwezi 2-3 nga takuwaako lwolitegeera obufumbo ojja kutegeera nti bba tetandise ojja okutegeera nti bbato etandise Sharifu wali kulaba nti oli mukambwe
abakazi ennaku zino tuli bakambwe nnyo tulinga nnumba osanga omukazi n'akugamba ekigambo n'oluga nti ne bannange gundi nga yakyuka Stella nga yakyuka mukambwe olumugamba k'ekintu ng'ayomba okufa abakazi tulina love sex mometer etutawaanya ku mutwe kubanga tulina omubiri gwagala Katonda yagutonda nti releasinga olaba embwa abalunda embwa pusi biki naye kanjogere ku mbwa embwa buli mwezi eyina meeting gundi yayo gyetuukamu era abazirunda obulungi oba tayagala bizaale tabigatta naye embwa enkazi eba mukambwe nnyo kusinga n'ensajja embwa enkazi eba mukambwe nnyo n'akayumba bw'otegendereza ekayuza naye ng'eyagala musajja ate n'ensajja naye neebeerawo nga naye yeekola ebintu ebimu naye enkazi eba nkambwe nnyo era enkazi buli kisolo kyonna ekikazi ojja otunuulira empologoma ensolo tuzira abantu bigundi ebyo ebisolo ebyo era enkazi bagamba yekyasinze buli kisolo kyonna enkazi eba nkambwe nnyo lwaki mulowooza ffe Katonda yatutonda n'atuteeka ku nsi kuno naye ng'era bwe yatutonda n'ebisolo birina amagezi waka tebyogera kati ffe abakyala tuli bakambwe n'okusinga mu abasajja era office ezibamba boss abakazi oluusi biba birala nnyo nga mukazi ye boss ye top aba mulalamu ate tomunenya ekyo kiri gundi mwekiri kitulimu era omukazi bw'alaba nga tokyamwagala ewaka tokyasobola kugaba nti omuweeko ng'omukyala nga omwami bw'atuuka mu sisitimu eyo atandika okukambuwala aba mukambwe nnyo ogenda okulaba nga omusajja atandika kugenda kwogera mu mikwano gye omukazi yantamya n'awaka omukazi ayomba ekikazi kiyomba mu kaseera naye nga bw'omutuuza n'omubuuza nti omukazi ayomba ye ayombera kiki ekyamutabula teri mukazi mu maka basajja mmwe okugjako ng'omukazi mulogo obanga waliwo ebitategerekese bulungi ate era tebibulamu naye ebiseera ebisinga abakazi ekitandika okubayombya mu lutalo butabeera wabula emirembe kyakubakola omukazi buli lw'omuzira n'omuteeka wali omuleetera ennyiike ku mutima omuleetera obutemu kyova olaba omukazi yakuba omwana w'omusajja ono omwana ajja okubatwaga mu kinabiro ng'omukazi amufiirako obufiizi era byali ebyo tewabimanya omukazi omutegedde omanye eddamu alani nga totegedde bulungi waliwo omukazi ennaku bamusalidde emyaka 14 yakuba omwana mu kinaabiro okwagala omufiirako obufiizi bwamuluma bwamukola ate bwamutaagula naye nga ekimukoze ekyo omukazi ensobi omukazi yagikola nnene nnyo nga mwana we si mwana we ono yali maidi ow'embalala ndowooza yoyo omukazi omukulu gwebakwatya ku baasi kale anti bangi abakuba abaana naye ono yakuba omwana mu kinaabiro ne bakwata n'ayisa mu kinaabiro omukazi oyo n'akuba omwana naye omukazi ekimukoze ebintu ebyo weewaawo omukazi yakola bubi nnyo naye ndowooza kisinziira ne mu mawanga ate kisinziira oyo so anakatunulako oyo akayire neze so akatunulako era saakatunulako tosobola nakukatunulako nze sisobola ng'omukazi tosobola sikalabanga nako nakalabako katono naye nkomawo naye story ngimanyi oyo ye mukazi ow'ekyasa Katonda wange tonna kyewalabye omwana abadde ensambya naye omwana yawona naye omwana alina okuba nga ali tortured omukazi yanyiiga kwata essimu yo kaakati lwaki omukazi yakola ekintu ekyo njagala mbuulira abasajja bano anti kati kankubuulire kino nze kasitongamba nti oleeta maidi awe twawukanira anti tosoose kutegeera nsonga lwaki kyenjagadde okukuleetera kiri nti abakazi abo bamaidi balina ebintu bye batukola naye nga bivudde ku basajja mufunire kasikaali bebakemukaawo ekyo kirala omusajja yazaala abaana mu mukazi
omukazi n'atambula n'ava waka n'anoba n'asuulawo abaana oyo omwana gola byakuba wa myaka ndoza giringa 3 ena yamulekawo omukazi oli yamulekawo nga kibebi kitoneza myezi obanga 3 ena story sijja kujogera bulungi nti ngitegeera naye kyemmanyi lwaki omukazi yakola ekintu ekyo omusajja n'asitula omukazi oyo najja abeere mu baana ng'oli yanoba yatambula yakola ki era omukazi abadde amaze emyaka kumpi egi nga yanoba yatambula n'agenda ensi n'emutwala laba ku lunaku lwa Christmas omukazi waddamba ayagala kulaba ku baana oli eyanobedde yasuula abaana waka ono omukazi era abantu b'ekyalo bagamba mboyo omukazi baali tebamanyi nti si yazaala n'abaana abamu bakitegeererawo kati omusajja oyo yali ayagala omukazi bwe yaleeta omukozi alabirira abaana toza naga nti omukazi kamusasule mbere nga mwagala kwegamba era nga bwomanyi nti mu nju tosobola kusula na kitonde kikazi paka n'amwagala n'abeera mukazi we lwako omusajja tasobola kukyogera kati oli omukazi bw'ajja okulaba ku baana oli omukozi bw'ajja okulaba ku baana n'ajja n'abalaba kukko omusajja atekeka olukwesikwesi ku Christmas muno abasajja bwe batusuulirawo nga bwolaba Valentine yatwala ono out ndoza nga alinga amugira ka come back ako amulaze laavu mbwa amutwalako out kati bwe yatwa omusajja teyadda ndoza baasulayo ate omukazi n'anoonyereza bulungi nnyo waliwo wa boda yamugamba nti bali bonna n'omuwala gwe banywedde muzibu omukazi ndoza yabakera ku makya najjanga abamu balinako n'ebitambo abakiwakola kitambo nekirinnya yasibira ku mwana obusungu omukazi oyo wakiri yandyasiza oba TV naye njagadde akonkaleese nga kagamba nti abakazi buli lwatafuna ka sex moment ako omugwako weekanga abasoga kyovula abasoga bo bakwata ebisemu dondoli bino ne babyerako nakwata akasoga nakisuula wali oli musoga abakasala tekiriyo nno naawe bannange osudiya mbona akwata akambe n'abisalako be tonnawulira ku basajja bukyobaawo towulira nko basajja bebasazeeko togamba mbu sebo kyovula babasoga sha gamba nalabako eyo mubusoga omuntu omu togamba mbu babasoga sebo bwogamba babasoga ebanga culture si culture abasoga nti obuzibu bwe muyina buli mumu oba ekirungi temuyina muwoomerwa ebintu biri ate fe abakazi abasoga bagamba tebakkuta bw'oba tolina ssemudondo lyanoga ayinza n'okuba binaga nti obadde okola ki essango omazeeko 3-4 wabayire okola ki kati nkola ente nongikola ente nga bwetunula bweti gwe noosanika okusinda ng'osinda omwana w'omusoga tamala wiiki nga tafunye kyakulya ekyo era ku poliisi tubalaba ogenda okulanga omukazi ankuba omukazi agenda kunzisa omukazi ayakugjayo kaso n'abagamba oba poliisi nze nkola ente yandeeta kubeera mu nnyumba era abo abakazi abasajja abaganda abeene ewaffe bw'awasa omusoga aga nti omukazi agenda kunzita era ngenda kugamba nti ngenda safaari tegeza Maria kiwamaanyi Maria kiwamaanyi anti yawasa musoga yawasa musoga ate oyinza okuwasa omukazi omusoga bwatyo lulinga bawangadde kati nga yamala olwokwazadde abaana n'agenda nga kakkana naye bw'osanga omwana omusoga abadde avuga eggaali ng'atuula ku muti gw'eggaali gwe jangu ng'oleeta akabookoboko Katonda wange akwerijjamu n'osoberwa eyo kale kyayo tugimanyi ate nga si babi kubanga naffe tuwasibanya naze bawasiza mu busoga era bakubuulira genda nga wenyweza era mwanyazo abaali awo nga nkubira bangamba n'abalenzi b'ebusoga era nabo balungi ddala kituufu era omusoga akugamba mwanyinaza akugamba ye abeera akukuba naga nti senga weereza eddagala nywemukko saagala muno muzibikire omukazi ngenda mumukola nti era ye mwanyinazaga nti okumala ewiiki ennaku 2 nga twabadde ki asula muli mu nnyama nga nvunza wamma Sharifu genda leeta ensawo yange ya black amala okulaga abantu ebikola
neze nange omukyala omusoga bamuŋŋamba bannange abakyala abasoga gye bali abagisu nabo we bali kubanga baba babasala embalu bona akalakata oba toyenda mbuki babona akalakata oba toyenda bw'ogamba nti siyenda ng'akola ki anti oba toyagala bw'ogamba tiyenda aba tayagala atiyenda bannange bagireeta ayangu mangu agireete bisambi ayina eddagala eddungi lyaleese ku katale genda mu valentine eno nga omubiri guli guti nga system omukyala waliwo omukyala omusumba yabadde mu kyaki ensi yonna yamwegesa amaaso wamulabye omukyala omusumba wamulabye omukazi musumba yayimiridde mu kyaki nga mulimu n'abaana n'abantu bonna n'agamba abasajja tukooye embooko zammwe ze tutategeera n'olwoka ojja ewange ng'olina akabookobooko tekategeera n'olwoka weefunugula n'onkyusa n'onteeka wali bino ebintu bye twogera tetuwemula twogera ebintu n'abasumba bye boogera mu makyaki jangu nga nange nzije nga nkukakasa nkubuulira omusumba yagambye atya essimu yange yeeri luddawa bannange bisambi wangi omusumba yagambye atya omusumba bushira soko teekaawo gamba bushira ampe ku ssimu omusumba yayogedde eggwanga enaga nti abasajja tubakooye mulina obuntuntu munoonye eddagala mulinywe munoonye eddagala mulinywe ekitali ekyo tubakooye embeera zammwe temulina ssente ate bwe muba mutalina ssente ate ne muba nga neeri embooko talina kyekola ki omukazi yadde musumba ku kituuti ng'abuulira eggwanga lyonna kankulage eggwe wano okyokotegeera olabe wano ne banna bushira ndoozi obwedda alina mu ssimu yange abula bushira abakazi nga bali ku buzibu bakazi bannaye bali ku buzibu tasobola kwogera nga ki nga data taliiko lindako njogere ndeete wano olabe omukazi ojja mumuwulira bulungi noonya engeri gy'oli ebintu ebikuma ng'oyimiridde ng'ate oli mugumu ebyokubeera nga toyimirira oleberalebera oyimirirayo eddakiika 3 n'ogwa teri ayagala kumanya erinnya lya mukama lyebazibwe buli mukyala yenna yeetaaga omuntu ayimiridde ate nga yeesimbye ng'akaluba musumba amwine ewaka musumba yadde agamba taata waffe mukyala naye ebyo ebya mbaliraako ziza kumakumaamo sindikasindikaamu kale atera okugawulira naawe beerako nga weeyimiriridde weetongodde kale nange ogende okujja nange nkuwuliremu nti bannange ono yakalubye owuube oyambuke owuube okkirire owuube okutame owuube naye dakiika emu tegerere omwana ayimiridde dakiika emu kogologo maama tunayimba tegerere paka ddi kagenda kugwalinda kakasemba awo munaawe tonzizaamu manyi tonzizaamu maama naaganoonya paka ddi jangu naawe ng'ogalina abakyala baagala muntu ng'akoze eki gwetwalayo essaawa nnya ng'oyimiridde olabe omukyala oyo bw'atayiza engoyize mazima ayogera nnyo muwulidde omusumba mu kyaki abaddemu ng'asomesa ng'abuulira omusomo n'agamba tukooye abasajja mmwe basajja mwe tubakooye mwe mwatuzira mwe mutasobola kutuwadde bitwetaaga mwe muli ku tengerere jangu ng'ojja okaluba omwana ayimiridde tengerere
analyanga ayimiridde jangu essaawa 4 naffe tukuwuliremu tukoye okuli buli kaseera muwoza njira nkumaakumaamu awo Titi yali ategeeza ekyo wadde banyi ategeeza ki lindako akayimba nakategeera kati Seggwanga ono botya gwatakookoli yoyo Seggwanga wagiraba waggwe etakookoli omusajja watuukira okunoba olw'amakaga Seggwanga zikookolima ku makya wamma Titi nga yali mugezi nnyo Seggwanga ono botya gwatakokolima Seggwanga wagiraba waggwe Titi yatuwemula dda abantu batandika dda okuwemula ebigambo kwefu Titi yatugambe oluyima ngenda kuddamu nduwulirize so abaami ng'oli eyo Seggwanga nga tekookolima tuyina eddagala lyaffe liirino wano senga bisaaminze ndikola teririiko muntu alinteeramu mukono yenze kabwejungira alitabula eddagala lino tolowooza nti ogenda kunywa kano ka main power ka herbal mixture performance booster okanywa n'onywera ku kyayi ku makya n'olweggulu lwaki kubanga twagala system yonna ebeere cleansed si ya maani power togenda kunywa maani power olina kunywa ng'ogenda mu nsonga ziri okookolime nedda tukuwa eddagala lino tukulongose system yonna yona tujjemu obukyafu obwo obujja ne busigalira kubanga abasajja obimanyi nti bw'okookolima wabaawo obugwagwa obubeerabeera omwo obutabeeramu obwo kaakati eddagala lino lyerino tukuwa eddagala lino osobole okunywa system ebeere performed bulungi cleansing oleke kulwala bi prostate oleke kulwala mulingo owulira pain muli ekuluma cleansing semudondoli ne Seggwanga eddemu eyimirire omusumba mumuwulidde ebyo si bigambo byange bya musumba mugende ku TikTok mujja kumulaba ne tubeera n'abakyala nga goli eyo bambi naawe Seggwangayo oba gwe koze enkoko enkazi bagiyita batya enseerayo tekookolima system tolina bwagazi oli awo libide eri wansi oli awo tolina adde omukyuzi mixi supu oli gwe twayogeddeko mu luwombo bakuwadde oluwombo bakuwe ku kabakuli ka supu obuteko nga tolina oli awo wakutetenkanya bakyala banno bawulira nga bagamba nti nze munnange manya okutuuka ku ntikko togimanyi oli awo olowooza bulowooza bannawe entikko yeetya nga togimanyi naye kwata package eno nga bw'ogiraba efaanana bw'eti eyo water whatever eya libido oddemu system ejagalale nga ne wabazze buzi ne bemba bunyumya ne mugamba nti mwagala kuzza Buganda ku ntikko olugamba nti ne bwakwata bukwasi ku bbeere naga nti kakanji kole bweti yatetenkanye system entobazi system esumulukuka tuyina waga splashinga tuyina waga tandiikiriza ago tuyina wona ago gamanyi nnyo ne tubeerawo n'entikko eddagala lyaffe bakyala bannange lyerino era mbadde sirireetangako nga teribalaganga eddagala lyaffe ddala lyeryo ery'ebizimbe lyonna lyogera dda n'eryokuzaala oba oyagala ofiirwa abaana mu mbuto bavaamu ebuto luba lwakoze emyezi 2.3 ng'obuto luvaamu eddagala lyaffe lyerino olina hormonal imbalance owulire teweetegeera bulungi eddagala lyaffe liirino nnyo tuyina abalina endometriosis tuyina abalina fibroids tuyina abantu nga g'olyawo enseke zaakwata obleedinga nnyo too much ovaamu ebitole ate oluusi olina ne ovarian cyst olina endometriosis olina fibroids togenda kusala gazimba eddagala ly'ebizimba lirino tulirina so n'olw'ensonga eyo sijja kugenda bigambo bingi nnyo nsaba muwagire emisomo gino gye tuleeta tuyinza naawe okukuleeta mu kamera nti jangu ate nebikulema okusomesa oba naawe okwogera eddagala lyaffe lyerino gula eddagala nga mumanyi we munaasanga nti omuntu alani mumumanyi bw'olaba ekizibu kyonna ekikuzzeko ndooperewa alani oba loopaaga nti bisami nkuloopye ekintu kyange ngenda okukireeta ku maketi mba nkyekakasa essimu yange ngenda kugisoma ogikwate oba ogyagadde essimu eri 0784 31 48 59 essimu njiddamu eri 0784 31 48 59 era ejja kubeera waawo ya WhatsApp n'okunkubira osobola okunkubira
eddagala lingi lituyina naye olwaliro njagadde ensooka ezija ne package eno kuba tuli mu nnaku za Valentine, tuli mu nnaku z'okwagala era y'ensonga lwaki bisambi nasobodde okujja nga nze nandi bwenti era bw'oba obadde tonsobola tonsuubira nange ndi mu laavu. Musibe bulungi. Mweraba. Nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise. Ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli. Kuliko Yucha Kids Corner, edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala. Yucha Kids Corner ebintu by'erina season eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites. Erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo. Abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel. Tuli wano ku Entebbe Road. Bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices. Ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total. Kuba ku ssimu 07439761 oba 0765520038. Jangu otulambuleko ozuule ekipya. Esimu kasya kano kankwanjulira emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 728682 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Chikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweeraliikirira. Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3, microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5, saako ne combination ya microblading ne microshading. Ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo, tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kya Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 7555-536-697 oba noti 7738-878-669. Prem Touch, where beauty meets precision. Onoonya ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwumulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakamo eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 7522 oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +1 noti 83 2 noti 3 6 noti 2.
GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa steam bath sauna ne massage kwosa aerobics byonna afuna bya bwerere tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwamuludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo tulina parking engazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owano okusumbukana n'amadaala ku GNS Plaza kuliko ne ofiisi za URA gwe wenna yagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso